Kasita katwekere kyatuleseo olwaliro nabagambye kasema tugenda kwolekera kapya era nga kagenda kubeera kalavu story. Kasema kano kagenda tulaga biki abaana ba university bwe bayita musinga babeera so desperate nga beetaaga majja ogenda maaso n'okwefinancing bintu bingi. Mu kaseera kamu kutandika waliwo eggaali eyagguka ebbali ne wabaawo kyamukadde yagifuluma era bw'atyo bw'afuluma n'akwata n'akyala n'amufulumya. Kasema bakayise sugar babies tugenda kinyonyoka olwaliro bagambe njagala mukekanye nga bagamba Alison Stoner yakulembedde abazannyi akawungeezi k'olwaliro. Kino nakya bw'atuuka ebbali muwala muto ali mu early 20s bw'atuuka ebbali kwe kusooka n'agenda maaso n'okwekolako era bw'atu yajjako ettaala n'ayitawo bulambalamba yajja ebbali. Kekina ayagala sooka kakasya ddala nti kyamukadde yamuteera ddala mu mmuudu. Musaatu aba ali ebbali agenda okuzza amaaso okwekkaanya bw'ati nga nakyala sibaze kawala kato maama nyawo katani kugenda maaso n'okubanga kamusubbalaza kasooka muteeka mu mmuudu. Ebiseera bisinga mwegenezanga nnyo abasajja abakulu bwe bati baba n'ebirwadde byabwe nga tebeetaaga kukya musya nnyo. Kakati Rodi yagamba buno bwe bwetaagisiza dda buno bwe buzzaamu omusaayi baawo nakyanga amasooka kasita nti amutokosezza yayitawo kyava asooka ayolekera ebbali ku buliri yajja amutandikeko butono ateera njaga weekanye. Kagenda erudda waliwo yakwateko n'ayingira mu elevator nga bagamba Christopher A. Smith yakagatagata yakawadde ssabadde dakika 25 ebbali ku kizimbe ekiwanvu ddala mu kibuga waggulu ku ntiko yaakyo waliwo akafo akalala akaali ak'enjawulo nga kalabika okubeera ka club naye ng'ate kasufu. Nakyanga ali ebbali mu elevator yajja asooke yeekoleko era bw'atyo ng'amaze okwekolako n'avaayo naye muwala muto kusya kundabika yajja bulambalamba akakooti yalina kaleka ku mulyango. Ebbali waliwo kabaka yali alinze musajja naye si muto musajja mukulu katuuka ebbali ne kamunywegera yawulira essanyu nga katuuse era buba ne basooka batoosingamukko. Genda mu kaseera kano twave nga bagamba nti emyezi 3 emabega waliwo akafo akamu mu Montlake University Washington DC waliwo emmotoka eyagguka bwetuuka ebbali kyeva epakinga. Tuli ku ssomero liyitibwa Montlake ate eyo yegenda okubeera ddomu yange Cleland. Gweno kampasi nga nino kamala gweno okyali ku kampasi naye sooka olengera omwana emmotoka gy'avuga eteekwa kubanga listi eri mitwalo nga 6 ejja $. Bw'ogattako ne ssente ze basasula wano ku ssomero nze ndowooza abazadde abamu ssente ezimu bazisimba busimbi zimera ku miti ewaabwe Katonda wadde. Taata saagala weerekera looni zange zabadde covered. Kakibaseegeza nti ebyentambula siryoke eno ngenda fuuka akalunda aganya alina ogenda ku bookstore ssaawa 10 bamuyisaayo ne bamuleeta mu ddoomu. Ndowooza bino bibadde bisembayo webale nnyo taata. Okay maama njasobola obyeteerayo tofaayo gwe lwaki obimpangululira. Okay ndowooza kati webituuse tugende bifo nga gyamutana bakwata. Taata wa alina okwata ekubo gendo waliwo ekiri kinabiro kyalina oku musaatu pulamba ate naawe olina okgenda ku ssomero enkeera. Kale ndowooza kankusibule munayiketi balina akawala kaabwe wabula bakagala okamala sigamba nti bafamire erina ssente nesireka muwala waabwe yasobola ogezaako okufuna engeri gyakikwasaganya mu bintu by'okusoma n'afuna ka scholarship kusya ku kyayagala osoma ne bamuyita erudda kati balina okwongerezaako obuseete obwali awo butiniinya. Ddala mu butuufu ngenda kukola nti ewatali interior designer wange nze simanyi wawe ngenda teeka kali akatebe ka kitaawo nze ndowooza ogenda kateeka we kagwata. Okimanyi kitaawo kasingira ddala okwagala kamwami akooyo ako era sisobola kateeka walala wonna tasobola kajjawo nti oba kateeka mu sitoowa. Nkimanyi otobye nnyo nga bwe kisoboka okakasa mbu otuuka wano kansube nti buli kimu kyonna Mukama agenda kukwatiramu
ebisigadde bibere okay. Bwe bati abazadde bwe baleeta abaana baabwe mu masomero ne basubira nti obosanga bagenda kuba bazimba future. Njagala okimanyi nti kuyagala maama nange bwe ntyo. Mukazi watu yasiibula era bwatu n'akwate kuba yeyongereyo. Mukasi akantu afaani tudda pembeni. So Kakati exactly do you meet a sugar daddy? lwaki ddala mbutuufu oba weetaaga sugar daddy yo omufuna otya? About yourself and Anti okwata kuba onogenda waliwo eno dating free for girls. kwegamba eringa dating site. Adrian, Oteekamu amannya go n'ebisigadde abavubuka bye basasula naye abawala tetusasula ogenda ku dating site eno. pro Russia. Rosie wandirese pro n'akikwasaganya. 40. Kale nfunye omusajja ali myaka 4 neetaaga wa myaka 4 yassaako nkaaga. Tesha Guys like something more steady and they're willing to support your career goals. ono yamugamba nti weetaaga abasajja alisa abalimu steady anaasobola okugezaako supportinga golo yo. He's a Kati nga nze modeling kono omusajja gwolina ali myaka 4 kituufu ali myaka 4 naye ate alowooza mu ngeri erimakiwa ng'omuntu w'emyaka 6. 30s who's already made his first Nze saagala ogezeeko okwesiba ku basajja ba myaka 3 eyakafuna obukadde 10 and flame out. ajja kweggala amala kusule waatandike okyegeera nga tetulina kyomufunyeemu. Picture Bruce. Teekako ekyo ekifaananyi kye ku profile ye ekya cheerleading. Oh, really? Ddala mu butuufu cheerleading Oh yeah, guys love that. bagayi baagala nnyo aba cheerleader. Fantasies. I find Okyegeera Tad disturbing. but nze ndaba kikinyiiza. ambition too. So Abasajja baagala nnyo abawala abali mu mbeera bw'etyo baba n'ebiruubirirwa. Ziba tezirebusa waliwo yasindika message. just get up. Tungamba nti waliwo asindise message mu ddakiika eyo. Oh, yes, you did. Laba nno bwafaanana. Iye Yikes. alina n'amannya amakyafu. Such a wealthy study. Singa abadde alina ssente agamanya bandibadde baagakozeeko dda amannyo. He's on the site. Yeah, that's true. Not to mention how many dates end up being a total waste of time. Amazima ga Katonda mugo nange ntambudde ku dates eziwera nga mmala budde. Ko lwa nsonga otomera abasajja bakyamu. Kansubire nti ono anaabeera Ken anaabeera ye. You know, I really think Ken could be the one. Nze ndowooza Ken ajja sobola okubeera omusajja oyo. Many times different. Manye emirundi emeka gye mpulidde ekiboozo ekyo. Kaakati twadda ku book store Comes to 470.50. zijja kubeera 4 Yikes. 72 ye bana esente nga nnyingi. Much. Nabadde simanyi zigenda kubeera nnyingi bwe ziti. Mont Lake. Now open your wallet. Bwe wabadde ojja tewategedde emmoto ya wano Yes. bagiyita Montlake University. Wallet kuba kusaasaanya. Well, you could open an account Kaakati osobola okugulawo akawunti bw'oti. now and put the rest on credit. I'm pre-med, so Bw'ogulawo akawunti ebisiga tusobola ogezaako bitambuliza ku credit. Nze ndi pre-student nkozesa nnyo advantage eyo. Osobola obbasasula oluvannyuma ng'olina kye weetaaga n'okitwala naddala obutabo. Yeah, but I'm a junior. Just transferred from Worthington Community. Agamba nti ava mu Worthington Community kujja wano. It's drive east. Liri eyo ssomero wala tosobola ditegeera There's not much of an art history department there. kubanga teriyo art history department. dorm did they put you in? Bakutadde mu domu ki? Cleveland Hall? Cleland Hall. I'm right across the street, frat house. Anti kati nze ndi awo busukka kkubo eyaffe bagita flat house. Can we move it along? Waayi mutwanguyize naffe twaze wano tulina bye twagala. Sign it up. Gwe kyoba okola sayiningako ebisigadde nja bijjuza. Okay. Thank you. Weebale nnyo munaye akadde kompadde. Aya. Mukazi watu ng'amaze okufuna ebitabo najja yeeyongereyo. Nno yasigalawo mutunuulidde. 3 offers to be whisked away for spring break. One to send golf Nze kati ono gwe nnina shopping. The next, oh, I can't even remember. yafunyeyo bagayi nga basatu abamutute ku waliwo yamutute ku shopping waliwo amutwala ku byokulya waliwo amuteekamu sente z'amafuta bikiri ebisigadde. He doesn't look too bad. Ate oyo talabika bubi. Finances. Kasooke tukebere ku byensimbi ayimiridde atya. Forget it. He has Ono muveeko. built out his farm Bw'aba tataddeko financial record ye kiba kitegeeza nti mufwere. because he's a cutie. Ng'ate ono mubalagavu. To worry, plenty of sugar in the bowl. Gwe tofaayo abasajja bashuga dadi bangi. Ate oyo. Her Ono naye seetaaga. Ate ono. Kati abaali awo waliwo message eyajja. Kuliko ono. ooh, what about this guy? Ate ono. He's ancient, but Mukadde suit. naye ng'ate alina ssente. Wait, I Linako. know him, Oyo omwami mumanyi. or I know of him. Tugambe kale mumanyiko. He's brilliant, richer. Musajja mugagga nga bw'okiwulira alina ssente eziteekanika. He's older than Naye ate musajja mukulu nnyo ekisusi. as long as Nze sifaayo. Azilonga zikasita kibanga. Linako. sugar daddies. Ne bashugadalizi baba baagala ka sexy. Obadde olowooza. Ogendayo kwemamaaza. In the 14th century, Kati mu kaseera kantwadde ebbali decided they nga basomesa art history to demonstrate the city. basomesa kwa texture wedda nedda ku sayizi omu Italy
mugaseko ne walala born. nakyaki kyamulese ku ssomero lino lwansonga gyabadde asomera Expected. mu Athington community babadde tebalina art history department. Well, it's Katie. Kate nateera The Byzantine architecture najja asobola okugezaako okunnyonnyola. trading partners to the east than the late medieval architecture of northern Italy. Wow. Very good. Excellent. Kakali noono omuwala asomera wano eno. So tell me, Kati mbulira. what is Saul Williams doing on a sugar Kati Solo Williams abadde akola ki ku deeti y'aba Sugar Daddy? Do you know my real name? Otegedde otya erinnya lyange erya ddala? homework? And you seriously Nakoze homework. think your net worth up? Ate serious waganya oteekako sente zo zonna n'ebyobugagga by'olina. Interesting way to start an initial. Nabadde simanyi nti emboozi yaffe esooka egenda tandika bwetu. Stroking your Ki ego and wabadde osuubira nti ngenda ku downtown okuwaaniriza nkwegombe ng'abasigadde. Sound like my wife. Obulikika nga mukazi wange. Forthright. Omanyi naye yayogeranga nsi yatuukiranga ku nsonga. these are a deal breaker, just so you Nze nkimanyi ebiseera ebisinga aba Sugar Daddies abafumbo. She died. Mwefula nnyo abakabi. Mukazi wange yafa gwe njogerako. You didn't find that out in your. Ekyo ndowooza tewakizudde mu lisaaki yo gye wakoze. Katonda wattu. I'm so sorry. Kano kayitibwa Carochel. My. Kaama ne kajja kasika n'omugaggo nogolaba alina sente eziteekanika. That's so Yafa kansa. And proof positive that money doesn't buy. Era ekyo ne kinkakasa ku nsi ya Katonda mu sente zimala gagula buli kimu. Kituufu. Be sure to read the relevant. Kuba mukazi we yafa kansa ate nga lodi alina sente eziteekanika. N'esebeka alimu omujjanjaba. Understand the bookstore ran out of copies. Who doesn't have one? Bana yani atalina katabo. Abasinga bonna tebalina. Well, please share with your classmates. And Kanina basaamu gabanine ba classmates bamwe. Ono mwana bamusikanye mu parking. Nga Kate bamuleeta bazadde be. Wabula yalabika nti alina sente kusoma eziteekanika. Hi, I'm Yebaliko. Katie. Mpiti wa Kate. Read the pages if you want to borrow. Nze namaze dde osoma pages oba oyagala okuwola katabo kange. Thanks. When do you want to back by? Okaagala ddi? Next week. Ndowooza wiiki ejja. Or maybe the week. Oba osanga ne ku weekend. I want to Nsobola okuddamu osoma ku pages ezimu. Okay. come by your dorm and pick. Nsobola okujja mu doomu yo n'ekakima. That's Asibera ku campus. Ani yonna gy'obeera tewali tagali. Wali wano essimu neevuga. Hey, Anti ogamba ki baby? how was your trip? Trip yabadde etya? Well, that's because I wasn't there with you. Lwansonga saabadde naawe. Sure, come by anytime. Tiwali buzibu. Shoot's not till like. Osobola okujja ewange akaseera konna. Gwewebale. Tunaddamu. Friends have encouraged me to date, but Mikwano gyange bansindikiriza nziremu nkwane ku bakazi. 3 years. Naye munaye ku nsi ya Katonda si byangu. Out of town 3 weeks out of every month. Kubanga abakazi abasinga balina kye bafokasingako ate nze gwolaba. Briefly, Buli luvannyuma lwa wiiki nga 3 nfuluma mu kibuga. they wanted more commitment. Kati abakazi be nafunanga nga baagala commitment esinga ku ekyo. Give. Mbeerewo full time. Let me be straight with you. Leka mbeeko kye kakasa. Interested in trying to hook you. I don't Nze saagala gezaako kuyaaya. wife. I want to be Saul Williams. Nze njagala kubeera Solo Williams. Kwegamba kubeera naawe. Saagala kubeera mukazi wo, saagala kubeera ki. My goal is to graduate, get my MBA, Kubanga nze kye neetaaga kiri kimu kyokka. Golo yange graduatinga mu bintu ebikolagana ne finance and business kubanga byensoma. I was raised by a single mom. Nze nakuzibwa maama wange eka. Exactly what I'd be getting out. Kati ngenda oba nfuna mu kimu eyo entegeka gye tutaddewo. A date who looks gorgeous. Ojja kuba otambula ne date. No. Eyo omukazi anyirira, omuwala anyirira. And when you need feedback on a new product, Bw'onooba weetaaga feedback project yonna nze nsobola okugezaako kubaako kye nkugamba. the arrangement will only cost you $3,000 a month. Ate ye entegeka ejja kukostinga lisi 3,000 buli mwezi. Getting very low. I'm well aware I could Ezo sente nga a ntono. lot more. Nkimanyi nsobola okusaba esingako ku ezo. I don't want designer Naye saagala designer perfume nzinze. Nze saagala genda mu saluni or z'akabi. my bills paid, and $3,000 Njagala bills zange zibe nga sasula ku ssomero kyokka ate 3,000 zimmala. be there if you want space. Nze nsobola okubeerawo wonjagalire oba oyagala space I'm n'enkwesonyiwa. not gonna have sex with you. Ate sigenda kweggala ekyo kyo kijje mu ndowooza. If you want sex, Bw'oba oyagala sexy, you're the best. then tusobola okugezaako okufuna asinga mu katale atali nze. N'omukadde. You're telling me that for $3,000 Kyongamba nti 3,000 Get a- tugenda wadde okumansulizaamu at least omansule tulabye. Nedda ssebo. You just say Gwe kennyini you okigambye. can't buy everything. Sente tezimala gagula buli kimu kyonna. N'omukadde yafeeseko. Very good. Omuwala ali so up front. Katie. Keti, Oh, hi. Hey. katulaba agenda omusomesa amusika n'asomesa art history. Contribution in class. Have you? Anti munaye ensiimye nnyo contribution gy'obadde okola mu kiraasi. No, I've never been. I just took a couple courses at Worthington. Wali obaddeko mu Italy, kono sibangako mu Italy. You know, I just Wabula eri gye nasomeranga mu Athens community nateranga okusoma ebikwatagana ku Italy. Have you thought about the Montlake Summerfeld? Wawulidde ku kiyitibwa Montlake Summer Fellowship egenda okubeerawo mu Hear it. University of Florence. really thank you so. Nsobola okugezaako okuterayo recommendation. Program. Very Anti webala, eyo programu nsuufu nnyo. a real calling card. It's what I've heard. Guno omukisa gwo Would be a dream. era ddala mu butuufu kijja kubeera kirooto gye ndi.
nti kali musomesa amugambye nsobola okugezaako okuterayo ekigambo Financing and katwadde erudda defense. oluludi ali ku ssimu ayogera The Yang Yang. ate ebya yingyang I don't care what time it is in Shanghai. Please, just get on the horn and make this happen. nze ngenda kusaba lisi kino wandibadde okinkolera kuyanguwa Leo, what do you think? liyo ki kyolowooza Which dress do you think is better? kiteeteyi kigwe kyolaba ekisinga The one I had on before. kakati ono nakyala alina ono jjama gwajjamu amagya musasi yabika alina ebizibu n'ensimbi I'm up for a huge ad campaign. Which one do you think is better? bwe ki kyolowooza ekisinga nyina ad campaign gye ndiko ayagala nnyo ebintu bya modeling asuubira okuba obulango kane kiri ekyatugenda kitwala If you let me keep them anti singa onzikiriza ebiteeteeyi byombi ne mbisigaza for underneath. then ojja kumanya ki kyennyambadde wansi wa kino baabo I gotta get to work. nyina ogenda ku mirimu My sexy fireman. anti ogamba ki sexy fireman wange You got a friend that can join us for dinner tonight? waliwo kyali waasobola otwegattako ku kyeggulo ekyo kyolwaliro Use some company. nyina kyali wange azze mu kibuga ate yeetaaga Your kampani daddy, so she's out. kyensobola okugamba nti Rachel yafunye sugar daddy kataliiwo ye And Sasha. All right, Sasha. sasha gwe ngamba ate sasha Good at a party? Maybe too good. Plus, she's got her hands full with like sasha ennaku zino siba alina abadedeza bangi Ken, who's head over heels for her. It's too bad. alina ne keni amatiro kamala kati Think nze ndowooza someone. tusobola okufunayo omuntu gwe tuyinza okuteeka mu kintu kasitaba nga nasobola okikwasaganya ono amugambye nti alina kyaliwe yazze mu kibuga bwe kiba kisoboka ayagala amufuneyo kwegamba lisika kawala kanaasobola okubeera nako I'm here to give you one of these manenseekuwa akamu ku buno at the frat tonight. It's nothing special. We do it every weekend, but if you want. waliwo kapata akagenda okubeera ku frat ekyo kyolwaliro ku wiikendi eno Sure, sounds fun. Really? I mean, cool. nja kujja tekirina buzibu I'll see you there. ndowooza tunasiikanayo nti kaali musa n'akwata ekubo n'atambula n'agenda awadde kate invite ono aba ali wano tesa nga amusindikidde message genda okuzza amaaso bw'ati tesa yoli yatuta akatabo ke yoli abadde ne liyo najja amuddemu mese neisooka zikaabaawo ne zifuuka message mu kaseera kano nakye yakwata ekubo najja gye baali bamulagiridde oli amugambye nti jangu okima akatabo ko n'avugawo kalundaaganya jjukira abeera ku bulundaaganya I'm trying to reach you. yasiikana jjama afulumayo Costa's screwing on the financing. Need a backup plan. twetaaga backup plan kuba kirabika si birungi kale mukazi wattu agenda okwata ekubo kuyingira omwala be ekifo kyabeeramu Make yourself at home. beera mukakamu katonda watwosaaga Some fun holiday. eno Von Hoffman entebe eno gyolaba This is worthless. It was a gift. baagimpadde nga kirabo nze sigyagala Sorry, I'm ononsonyiwa obsessed with this era. omanyi bino ebintu nze binkuba bimatiro kamala Got vodka, tequila, bottle of white. oyagala kyakunywa kinyina vodeka nyina tekira I'm a lightweight. obuzibu bwe nnina nze kasanywamu wabeerawo tagali How much bike share will charge me? ate teyandiyagadde suula kagaali kali munnange bayinza omukyaginga sente zitekanika Wow. katonda wange That's you on the cover of Euro Couture magazine? ono ye gwe ali ku Euro Contour magazine kava magazine kono jangu eno gwe Photos ancient, like spring 2 years ago. ekyo ekifaananyi sebo kikadde kimaze ndowooza emyaka ng'ebyo kuva lwe basembayo kinkuba We're going downtown. Wanna come? nyina kyali wange ayitibwa liyo Yeah. alina mukwano gwe yazze tugendagenda downtown This frat thing. waliwo kapate kengenda ogendako Frat boys took our SVPs. This one guy nali simanyi nti babukola bupate would go. waliwo gaayo neyampise nangamba tugende gende kuza amaaso nga akatabo ke kali wano Miss me already? walanise dokumisinga bayi No dinner tonight. I have a go-see next week and I'm getting fat. munayi sigenda kulya kyaggulo ekyo kyolwaliyo kuba webituuse kanira bikatandisa ogejja kaakaino twavayo ne tudda kapate nakyake bamuyiseeko Hi. gamba ki Looks like you need a refill. weetaaga kwongeramu I just got here. n'akatuuka Have you seen Sean? simanyi ondabidde ku shon Yeah. loli ayitibwa shon yamuyiseeko ono yuli wali eri bw'oba omwetaaga ogenda musiikana wali ebbali koye kali n'akwate kuba ayitewo kafuule kayiweeyo buyite weesikanamu yajja waali owaayi shon ogamba ki Kate Made it. osobodde okujja
ino kirabika obwedda abufurasi gwe gusoose Are you? abadde abufuula olufurasi lwako oli bulungi I'm good. okay enywayo eringa ya mbalaka awuli atali okay ddala mu butuufu awuli atabitegeera yasooka najja balasi ku mpale yatakyalina engatto baamanyabo gwe ziri embogo zimanyi nga yayitidde ku kiketu nayiti mukazi watu yajje bali yerogose wabula yawuli agali so disappointed kino si kyabadde asubira okusi musooke mumpemu namu obutikitiki ndi mukwerogosya yajja awulugumya essimu kuba ne pate mutamiddewo owaaye gulawo naawe togenda fiire eyo owaaye tesa It's Katie. wamanze Katie Hey, is the offer to go out with you still? offe ekyaliko eyo kubanga tugenda out nsika n'oli mukwano gwa mukwano gwo yamugamba kimu tewali tabu kati yamuleeta Welcome to Sky House. kano kayitibwa Sky House About this place in my Seattle guide. mu butuufu sigenda kulimba n'akafu It's my home away from home. kano nze kentwalanga eka okuva ewaffe laba nno bw'ayambadde I am way underdressed. ninga ali obwereere kati ate waliwo eyajja ate nga yalabika ali bwereere nnyo GQ type. kale singa waŋŋambye ne nnyambala nga leka gwe tofaayo Your ass looks great in G, akatofaaliko kalabika bulungi mu gye but still in naye ate era state LBD olina okukola ekiyitibwa LBD dress. While you're there, invest. little black dress The higher, the better. Scrunchies went out in the 90s. You should wear your hair down more. n'enviiri zo oteekeddwa liiso zisikamu It's trying way too hard. Here, put this on. kwata lipsiiki ono gwobosyako otalina makulu Wow. wow It's a major improvement. mu butuufu eno major improvement n'engeri gyakakozekawo ku speed Let's do this. ndowooza tukimalirize gyatugende Hey, kali bambi gye kaali kafa ku associatinga nono Just one second. lindako it's Sasha. Katie ono ayitibwa Sasha ono Katie New guys. olina bagayizi abapya Yeah, well, Ken's been giving me a hard time. anti okimanyi Ken abadde ampa akaseera akazibu Back to the sugar bowl. neŋŋamba kansooka enzireyo mu sugar bowl nfune kyenfunamu then tulabe ekyokkola Sure than sin. manyi ate bano bagagga bano beesikanya ate bagagga okkamala balina sente ziteekanika mbu richer than sin kaakati Leo. anti ogamba kiriyo Hey, gamba ki baby Leo, this is Katie. Katie. liyo naayitibwa Katie ono liyo Hi. And this must be Jane. ono alabika ye James mukwano gwa liyo okay The champagne chill. Glacier, baleete kashampe gano take this. ngenda kusaba otwala business card yange Someone I never feel guilty about running the night off as an expense. manyi ebiseera ebisinga And taxes. sisobola kufiiringa guilty singa mba nnyina byenguze ng'ate omuntu muwadde kaadi yange noono yamuwa Take much to impress you, Katie. kirabika tekyetaagisa kinene kukusanyusa kwega kiraba buli kimu kikusanyusa Where are you from? ovaawa Worthington. nva mu Worthington Long, boring ride from here. wala si wangu Katie is in my art history class. Katie asomera mu art history What's this term? kiraasi yange ennaku zino sikutegera obeera nnyo mu My kiraasi go-sees happen to be during the day. baawo So, kaakati is your company kampuni yo design based here? eno K2 eri best one eno London. eri best mu Bungereza Clients, mostly commercial real estate developers, and I lwakuba ba clients bange ba commercial real estate developers bali mu bintu by'amayumba n'ebisigadde bali batandikirawo okwenywegera So you get to travel a lot. kaakati siba kitegeeza nti otambula nnyo For me, yes. yes ntambula For my wife, wasn't so much fun, which is why naye ate mukazi wange yali tabyagala kyekyo lwaki twayawukana nze naye I'm not married. nze siri mufumbo We'll be right back. banaye tugenda kudda what I meant was, what do you want to do for work? kyemba nenyagala okubuuza gwe ki kyeweetaaga I want to get a job at an interior design firm. njagala nfune omulimu interior design firm Experience. Open up my own shop. ntandikewo edduuka eryange No, I'm kuwe nti nedda Honest, that was cool. leka naawe kiro si kyakusoma bitabo lwaki oganda okwesisaawo akaddinki omugamba kale genda maaso nteeramu kati olwanya omwenge mukazi wattu kamufa bakula bubi nnyo kamala atandika ogenda maaso n'okufuutuka ebigambo ebiteekanika baayogera bwe kasiya nga tasirika mbukamwagadde kagadde oli ayitibwa James I'm not. I had like 2 or 3 glasses of champagne. I told you. nywedde egiraasi nga bbiri nagamba nze obuzibu bwe nina singa nnywamu Over in Leo's tonight. Is it okay if James gives you a ride home? nze ngenda genda neriyo ekyo kyolwaliro kiryoke singa James akutwalako tewali buzibu njasobola okikwasaganya kati bakwate kuba ne bafuluma ne James bajja njagala olabe
kataba musekula eggaali They were really good. oyo omusajja abadde adduka eggaali okimanyi ekyo Maybe it's all that champagne. oba osanga kashampegane kenanywedde lwoli yasooka n'amusimula keesi mu kaseera ako kennyini njagala olabe wabula kaana kato kaana kasomero university I forget you. we bituuse endowooza kati nkuzeeka Hey, lwaki it's not a school night. sigamba nti oba ngenda soma ebitabo anti ngenda kulinnya nnyonyi mu ssaawa ng'eyo Not always. buli kaseera bwoti bw'obeera nti nedda kawuli akayidde kaagala kuvaawo naye I always stop in Seattle on my way to Asia. ebiseera bisinga manyi okuyimirirako mu Seattle nga ngenda mu Asia eyo trip ntera ogikola liisi emirundi nga gijjo buli mwezi I'm trying to say, oli musawo mutambuze I would really like to see you again. kyengamba kiri kimu nandiyagadde okuddamu okusikana teera I would love that. ekyo si kibi kuba nange nandikyagadde n'akanywegera baawo akagambye nti atera okuyitirako mu Seattle ebiseera bisinga nga akwatiko okukolekera mu Asia tiyandyagadde ekyo kyolwayo kye kiba kikoma badde mubasikani nateera Oh, Tessa. tesa I think kati olowooza ki ku kyenyambadde it's great if you're going to a funeral, which awo tofaananye bubi woba ogenda ku maziika Saul. And this is the only thing of yours that fits me, Tessa. kino kyendaba nze ekinfiitinga It looks conservative. kirabika nga oli conservative ate gwe nkiwa kyoyagala To an angel investing panel at the finance conference. okimanyi nti waliwo meeting gyagenda okuntekamu ey'amaanyi Catered a dinner from Morton's. ate oli twali ekyeggulo ku Mortons Are you sure he doesn't expect you to put up okakasi atasuubira nti yeetaaga ka sexy The fact that I have career goals. namugamba dda I can't believe this. sisobola kikkiriza nti Well, is every kano akawala kali ku buli cover magazine Prettier. Yeah, naye okasinga obalaga 12. She has no right. naye kwe kalina emyaka nga 12 tekalina nkanyanya ko nawe tolina nkanyanya Why else would they hire her again? lwaki baddamu okukapangisa nateera Did a huge Victoria makeup campaign. okimanyi nti kabadde ne ku Victoria campaign You always do. gwe ojja funa omukisa gwo Exposure. neetaaga exposure Hey. waayi ogamba ki Hey, ati ogamba ki ono ssebo yazizza balasi ku ngoye za nakyala Went by your dorm the other day, but there was nobody there. nakutekubo ne ngenda ku ddomu olunaku lwalo linayise akusiika nayo Hey, I feel like nali njagala kwetunira kubanga mu butuufu say it, an ass. nali mpulira nga omusiru don't worry about it. gwe teweerayikirira Seriously. siriasi ekiryoke I mean, truth is, I can't really talk to girls that well. amazima gali nti sisobola kwogera n'abawala nga sinyweddeo Hey, now. naye ate kati ng'osobola okwogera nange You've been really cool about all this. Can I maybe kanswe ti kiri kulu this weekend? nsobola okusiikana efulenge egyekiterezamu oba osanga weekend ejja Friend in town, so. waliwo kyali wange yazze mu kibuga ngenda kubeera naye maybe ndowooza ate weekend eri Do you want me to put this book on your account? akatabo nkateke ku akawunti yo anti butereevu I owe another payment. naye kituufu bamanja sente nyingi dollars nga 4 Account is paid for in full. akawunti yo bagisasulira That's impossible. tekisoboka naawe $400. wabaddeko nga bamanja 4 kono kebera ziizo tebakubanja Says there's an envelope here for you. Mr. Smith yasasudde ino ne bakasa waliwo bakasa gye bakuteeredde wano najja agiyiseemu amaaso alabe thank you for the beautiful night james Smith ye lwadi gwe yabadde naye keri yeewuunya kubanga kiro siki yabadde asuubira nti oba osanga muwajjasika kampany niye badde tamusuubira nti oba osanga ayinza omuteekamu amajja Wait, don't forget your... linda katabo tokeerabira yava omukazi watabitegedde keno yalina okunoonya tessa wajjaali Why did you tell James that I... lwaki wagambye james I didn't. kubikwatagana ne bookstore akawunti yange kono saamugambye yategedde atya James wanted to give you a gift, but james yabadde ayagala okuwa ekirabo something you'd really like. So I told him. nendowooza nti oba osanga kyekintu kyoyagala keri ne mugamba ku ebyo to be giving me gifts? We just met. tateekeddwa okubanga mpabirawo twali tusiikanye busiikanye Like I said, I thought it Nga would bwe be gambye. more for you than a designer handbag. And it's not weird, Kate. tekiri wiyadi bannange It's two people. abasajja babituwa Tessa and this guy just wanted to do something. abantu babiri abasobola okugezaako okutegera situation gy'obaddemu oyo omusajja ng'ogasseeko ne tessa I didn't mean to offend you. onoosonyiwa bwe kiba nga kyakunyize naye saategeeza kunyiga What? kiki There's nothing wrong with getting. tewaliwo kikyamu kubanga osiikanye omusajja omugagga n'akuteekamu ku ssente osegeera Why would you need it, Tessie? lwaki oba okyetaaga gwe tesi wammwe muli bagagga mulina ssente ziteekanika He watches me like a kitanga atambulizaako amaaso nga kamunyi my bank, credit card yange baaka akawunti yange buli kimu kyonna tayagala nsaasanye ku nsimbi new headshots all the time, clothes. ate nze buli kaseera mba neetaaga headshots neetaaga engoye empya Guys like Leo and James. kati bagayi nga Leo ne James bo tebaliwo ogenda maaso nakubanga bafa ku ebyo kubanga balina ssente
ye bw'aba akusikanye n'akwagala bayagala kuteekemu kuzize. Ken spoils me Nze katolaba Ken. when I ignore him. Ken ateekamu ssente. So they. Ate ebiseera ebisinga bwengezaako mu gino walinga n'anteeramu ddala ssente ziteekanika. Allowance is a part of the arrangement. Kino kibeera ku ntegeka. Hooking? Obwo si bwa malaaya. Bwa malaaya. Hooking is about sex. Malaaya kibeera ku sex. Arrangement with a sugar daddy. Wabula singa gw'ofuna sugar daddy n'okolagana naye ntegeragana You'd want- nti nyamba mu kino nze nja kuyamba mu kino. Si kiwa nti ebeera malaaya. And who take you places and show you things. Omusajja akutwaja akutute n'akulaga byakulaze. Oh, so you wouldn't want to have sex with James? Nze mba saagala havinga sex naye kati ky'oŋŋamba tewaaviize sex ne James tewakyagadde. Thought. Nga toledi mwate temutegeraganye. James is important to Leo, and I wouldn't have. James yabadde important eri Leo era sandi kwanjuddeyo singa nabadde sikiraba nti kwe gamba olimu amakulu. It's true. Nakwanjuddeyo lwa nsonga nakyabe nti olimu amakulu. Kituufu kyayogera. Tasobola kukwanjulayo nga lisi takulabye mu makulu. This is all really confusing. Naye mbutuufu ze bimbuzaabuza. It's pretty straightforward. Ekintu kiri straight forward. You're ambitious. You're gonna graduate Oli ambitious ogenda kutikirwa. ridiculous amount of debt, and what? Try and land an internship? Yagamba nti ogenda kukomekerera ng'ofuna abavubuka abakwana onookomereka ku internship. I don't know, but I really wish you would have told me. Nze ngamba lisi wandibadde oŋŋamba bifo nga sinabagendayo. So you could act like this. Olyoka otandika ogenda maaso n'okumbogolera weekyange kyange bino byeweekyanga kyange eby'ekitumbaavu. It's not me. Oyo nze seetunda then kati whatever. Gw'omanyi. Hi, do you have time for a quick word? Mulinamu akadde tusooke twogeremuko. Musomesa yamusiikana. Well, I'm sorry to have to tell you this, but Onoosonyiwa okugamba kino. University of Florence Summer Fellowship. Wabula eri gye nagambyeko Summer Fellowship ey'omu University of Florence. Namaze okwogererayo. N'ekirabika babadde bajjudde. And they just had too many qualified candidates. Yabadde si kwegamba ebifo byabadde so competitive ate nga bakadde bali qualifying bangi. Let me know. Yeah, no. Lindako. Katie, Kati kiri bwe kiti. from your performance and Okusinziira ku performance yo gy'olina mu kiraasi. deserve to be there. Nafubye nga bwe nsobola kubanga ogwana okubaayo. Done for any student before. Nze sina mu student ye kwegamba sina student gwe nali njogereddeyo. Alina ekirala. Tibagattangako kifo nga bajjudde kati bagambye nti bagenda gattako ekifo ku So lulwo. much. But the downside is, while I got the fellowship to pay for the Ensonga eri bwe nti ebisigadde baabisasulidde Right. ebyokubanga waapurayinga. but you can get a deal at a pensione. Naye ate ebya catering ogenda byekolerako. Plan. W'osula ng'ogasseko newokulya ebisigadde bajja bikuyambako. How much will that? Zinaaba ssente nga mmeka? Around 7,000. Ndowooza nusu nga kasanvu $1 Katonda wattu. Otazikwatanga nako. Ne bwe luba 1500 olwa $1. Possible. I'm already maxed out on loans. Yagamba amazima ga Katonda mugulu ezo ssente sobola zifuna kubanga ne loans already zaweddeyo dda zibasobola okumpaamu ssente. They're pretty much tapped. Ate bazadde bo kono bazadde bange bo already baakalidde sigenda kulima. Bankoledde bingi ebyokusoma. Feeder into the top interior design firms in the country. Kyolina ogezaako okumanya nti oba ogendagenda mu nsi ezimu ku singa okola interior design kono nkimanyi nkyagala naye bwe kiba ssente ezo. I'll hold them off for a week. Kale tofaayo kanjiramba You can do it. mbagumaze okumala wiiki. Fuba kyosobola kyonna ofune ssente ezo osobola okugenda ku programu eno munaye egenda kuyigiriza bingi kusya ku ki kyoyagala okuyiga nekyoyagala okukola mu future. 2 new outfits for my new headshots. Nyina ebiteeteeyi bye nafunye ebya bagenda okunkolerako headshots. Ono buli kaseera abeera mu bintu kwegamba ayagala focusinga ku modeling. Naye ssente zasaasaanya zokka ate nga ziba mu nsawo ya rodi ayitibwa Liyo. Hold up the blue one again. That's it. Yeah. Okay, kasinga. Kani mu kaseera kantu ava ntudde erudda. Rodi yakwate kubo najja. Kenna kyaki yakola. James bwe yakwate kubo n'akomawo mu kibuga. Yajja n'amusiikana n'amuliramu ensonga ye. James, James asking you for this money is okusaba okumpa ssente zino munnange. The 7,000 will be transferred to your account. Akasanvu kagenda ku akawunti yo. half to secure my. Neetaaga ka lisi 3-5 nsobole sekiwalinga ebisigadde then nja basasula after Thanksgiving. Money's going to come from. Kati ogenda zijja wendala. You back as soon as I can. Bwe naaba nsifunye kale akasanvu ko nja kakuddiza. Tiwetaaga kunsasula. And out. I've been Sikusaba nti onyambe. helping my dad, waitressing. Nze golaba ssebo nali mukozi. Nayambanga kitange nga mpeereza. I'm sorry. I N'onsonyiwa. mean to come off as ungrateful. Kwegamba siraga nti sisiima. Kiri okay. Pride yourself on your independence. Nkimanyi oyagala nnyo ogenda maaso n'okuba nga weetwalanga eyeemalirira. Listen to me. I've been there before. Nze nali mpiseeko mu mbeera yo ey'okuba nga otoba. Naye This program in Florence is a great opportunity. You should. bwe kibanga ddala mutuufu ogenda mu Florence mukisa gw'amaanyi kubanga nange mbitegeera bye bintu byemu byendimu. If I couldn't afford it. Nkakasa ssente zitwale kubanga nsobola okyafoodinga. Akasanvu katwale. Akasanvu katono ku nze. Osegera. Out of your mind. It's out of my mind. Era syagaludde mu kyogerako ngamba nti kivudde n'embirowoozo byo kono kivudde mu birowoozo byange.
yamusaba akwateko bwe beeyongereyo bajja era bw'atyo n'anyiga remote emabega ne weggala bwe bati abaana bwe babeera mu kutoba. Oh my gosh. Katonda wattu. This is amazing. Kana akafo kondesimu nga kali amazing. Invest in the company, get keys to the showroom, take people on private tour. Bw'oba olina kampani nga ddala mutuufu oli investor, Detail. kiba kitegeeza nti bakuwa ebisumuluzo okutwala ba client ku tour. Where is this? Muno mulimu ebintu bingi. Kino kivaawa? Holland. It's a coastal contemporary piece by Adelaide Wilder. Yamugamba Sebeyo gy'olaba yali ya Adelaide Wilder. But I decided I want to keep it for myself. Did you already pay for it? It's yours? Yeah. Eyo entebe yo nasalawo ngyesigalize. N'amugamba nti wagisasula nti Christen it. then katugisalire. Waliwo entebe gye kasiikanyemu, entebe ya bayi kwega entebe yedda yabyafaayo. N'akagamba nti eyo nasalawo ngyesigalize. Ne kamubuuza nti yo kati bunafu seeti ye, then tugisalire bwe bayiyo. Ne bayitawo njagala olabe. Nabagambye tuli kayitibwa Sugar Babies. Vijay Junior nga bulijjo era nga kubisigalya zaffe bulambalamba. This is a depiction of the lady attempting to seduce the man who Kati ekifaananyi kyolaba kya mukyala yali agezaako kubanga akwana No? omusajja kono akolanga malaaya. Nedda si malaaya. These days the distinction is a little harder to understand. Bamusindikira akasanvu kwa akawunti. Genda otuuke bali balina gwe basomesa ku kisiiga eky'obwamalaaya gabaddayi. Gwe ngenda kwate kuba nyingireyo mu kibuga enkya. Mbadde nsaba nkutwaleko ku kyeggulo. Muganda bwe yamukubidde essimu. Nayitibwa Sean. Nakya yajja ebbali. Agenda okuzza amaaso ng'alengera Sean. Yeah, I think so. Where's it? Tewali buzibu. Yamugamba akafo ki gye tulakono kayitibwa Sky House. Nja kusindikira address bwe n'aba ntuuseeyo. Done? Hey, Maliisa buli kimu. What's up with you? Sore ekyate gwe. found out yesterday I got an internship. Olunaku lwajjo munalina kisegede nafunye internship. Doing what? Genda kukola ki? Study work thing for pre-med students. Waliwo bino ebintu ba pre-med students bwe baako nga basoma. Anyway, I'll be going around villages giving out Kati ngenda kuba ntambula ku byalo nga ngema. Lindako. Villages? Mu byalo. Where are you doing this? Congo. Ogenda bikolerako no mu Congo. Congo. Wow. Wow, Congo mu Africa. Yeah, tell that to my parents. They're pretty. Si wa tabbo. Well, Bazadde bange banditidde. it's really far away and I don't know, maybe kind of dangerous. Nange ndabanga agende ewala si wa tabbo. My parents would find a reason to worry about me even the next town, but Ne bwe nandibadde ngenda mu kabuga akaddako bazadde bange lisi bandifunye ensonga endala lwaki babeera kyanneme genda mu kabuga akaddako. we have a great art history program. Naye ate naawe bangambye nti olina Yeah. art program gy'ogenda okubaako. Art history program eyobatwala mu Florence Supposed to mean? mu Italy. Worked in that bookstore for 2 years. You're the first person that's come in and bought every single Nze kinewunyisa okubanga kiraasi eyo giteekamu nnyo omwoyo kubanga I don't believe. nze gwolaba nkoze mu bookstore oyo okumala emyaka 2 naye te abaana batono nnyo abadde bagula ebitabo by'omukyalo oyo nno ye Oh. Cool. study partner wange Anyway, kono kiryoke kuba nange mbadde ngenda two. weeraba Hi. gamba ki Sean? Shoni Hey. gamba ki musimba akafumito You okay to study? olyoke tugende mu maaso n'ebitabo I know, maybe you're a little distracted. lwaki mba siryoke kono nkulaba nga ali distracted kagendo nakyala waliwo emmotoka eyamukima lodi yamanyawo kisebeka akaana akiwaabwe balina sente Distracted. era ddala mutuufu oli distracted. Going to an estate sale. Got some client money to play with. Here's a brochure. Waliwo client yabadde ansindise embeeko bye ngenda okulaba It's my favorite. na sente zeyampadde zesobola okusaasaanyaako eno ebrocure Sure. For $15. waliwo sibye ku ssente kono ndowooza zalinga $15 Exactly the same thing. anti era kyekimu kye tugendako kuba kusiba Extra zeros. lwakuba munayo kino ekyenjawulo ekiriko okubaako extra zeros 3 nakuleeteddeyo kano Open it. gwe kabikula olabe kye nakuleetedde agenda okubikula bwati nga siwe yamugulidde ekiteeteeyi And this is katonda wattu ali no si kyekyokka naleeteddeko ne kino olw'ensonga nabadde simanyi ngatto sayizi gy'oyambala I remember if you were 6 or 7. nabadde sijjukira nti oba oli wa mukaaga oba 7 nendeterako ne kano bannange James. James bannange yamuleeteddeko n'akasawo kabeeyi okukamala But- awo si bamubaliddemu sente enkumi ze nga 3 eza dola ezo sente nnyingi Is worth a fortune. bino ebintu byongulidde ssebo bya bbeeyi So much already. olwedde wampadda sente kati ate Feel any better.
You'll be the one helping me out this time. Yamugamba nti bwe kiba kinaakuleetera okukola obulungi ku mulundi guno gwagenda okunyamba waliwo kaddeeti kengenda ogenda ku auction emu mbadde njaga tugende ffena You keep surprising me with. buli kaseera ogenda maaso n'okunsurprising ompa ebirabo You're so appreciative. naye ate osiima nnyo tulinga Don't take it for granted like other girls. kwegamba gwe tolagajjalira bintu bye baba bakwadde ng'abawala abasigadde So you do this with. ekitegeeza otera okikola abawala abalala Sorry, n'onsonyiwa just don't get how this whole thing. manyi ebiseera ebisinga kino ekintu kimbuzaabuza nga simanyi ngeri gye nnyina connectinga nakyo I like giving you things. amazima gayinjaga nnyo okuwa ebirabo But if it makes you uncomfortable, also. naye bwe kiba nga kikunyiga era nga kikuleetera obutabeera mukakamu ngenda kulekeraawo Has ever given. ku nsi ya katonda teri yali ampadde ekirabo kibalagavu nga kino kyenkutte mu ngalo I don't know what to say. era simanyi ki kyakugamba essaawa eno Say thank you. gwe gamba kimu weebale kimala ate omwebaza teyamusimula keesi aya kaitwakwati kuba ntudda ku sky house This is Rochelle. we batera osiikana ono ayitibwa rachel Hi, nice to meet you. ayitibwa sasha wamusiikana Hey, Sasha. Hey. sasha ogamba ki ne batuula ebbali Always. Heard you're a brilliant interior designer, Katie. Oh, that's just Tessa doing my PR. baatugambye nti oli interior designer Fabulous, powerful woman who will be the top of their industries. In nkakasa gye bujja mu maaso mwena abatudde wano mujja kubeera bakabi buli omu kyagoba Rochelle is a business major here. She's rochelle yo business major and then she'll be a CEO of a Fortune 500 company. genda funa sente ajja fuuka ceo wa company ngeri wathe miliyoni zinga 5 Oh, I'll get it. temufaayo kansasule olwalwese bwe yasasula champegani Your Italy internship fund? tuŋŋamba nti ogenda tolakuza italy internship okay You can always ask me more. tofaayo bw'oba otoddeko osobola omusaba n'atopinga up How kati sente zibamu akasanvu okwagala osanyusaamu banne yatoolakoko n'asasula ecupa ya champegani another mwena amugamba nti bw'oba otodde ku sente tewali tabu ng'osobola okugamba oli naddamu n'atopinga up bw'ojjako olukumi asobola odduzzaako mission's covered. What she got to worry about? And I didn't buy them, okay? Do you remember Ken? No. ono buli kaseera ayogera ku ken mukazi wasirabika ken ye yamutwala omwoyo Ease up, Sasha. You're freaking Katie out. sasha alekera awo ogenda mu maaso n'okwogera otiisaamu kate ne batoosinga baabo So, Katie, kati kate what kind of guy is your type? gwe basajja ki b'oyagala James abasajja nga james is my type. abasajja nga james ye tayipu yaabwe Leo's business associate from London. ono agenda okuzza amaaso bw'ati bali baali babuza james yaani kono business associate waliyo Texted from the lobby. nkusindikidde message ekuva eri mu kakubo I don't. kati ziba teziri busa ne shoni yajja mu kafo ke kamujukira abadde azze And this is Rochelle. buli asobo yamugambye nti bagenda siikana wano Hello. Hi. Pull up a chair, James. Stay a while. We have to be across town by 8. tuteekeddwa okuba nga tufuluma ekibuga lisi bayisaawa nga 2 budde bwayise dda tulina okugenda gye tulaga Oh, okay drink and run. Anytime. It's nice. munansonyiwa okuba nga nywedde nentawanyika Ella. yakwata ekuba yeyongereyo ne james kumbe shoni abaddewo era shoni n'amulengera yagamba katonda watu kwegamba kiringa genda n'osiikana muwala mu Casablanca ku 2 abeerako ekimu Wait lindako You were late. tuli kikerezi now, because if I don't, I'm gonna end up telling. kamugamba nkimanyi I'm horrible. wabula nyina surprise gye nakuleetedde ate singa sigikuwa kati nja kumekerera nga ngigambye Sorry. kaguze n'ekirabo waki tuteekeddwa kubaako kyompa And I wanted it for you. just nabadde nkikwagaliza Just because. lwa nsonga Do you like it? okyagadde It's really thoughtful of you. weebale kundowoozaako mu ngeri bwetyo Okay. kale Now we can. ndowooza tugende gye tulaga kale ebiseera bisinga waliwo ate abakola esobi abasajja nga bano temugwanga mu mukwano nabo Mission. I just want to know if the charges bwe njagala kumanya oba sente zino zibansaba sente ze house last Thursday. I was out. ku lwokusatu oluyise emabega sebo wasipeninga nusu 1,500 Fine, but an $1,800 night suite was okubeera ku Bayside Hotel kiryoke ku lwokubiri ne ku lwokusatu naye ate sebo n'opangisa n'olunya nusu 1,800 talked about using someone local this time. nagamba kuno tugenda kozesa abakuba ebifaananyi abaliroko We need the top fashion photographers sebo ndi ku kampeyini yamaanyi nabadde neetaga top photographer week. Don't tell me. toŋŋamba To pay for that trip. ne gy'olaga ngenda kusasulira trip eyo You want me to beg? kati oyagala nkusabe What? This is the third round of headshots. mu butuufu Really? eno rawundi yakusatu nga bakuba headshots You need a new strategy. weetaaga strategy empya si tosaasanya nnyingi
ono musatu no kyebika ensawo etandise okufunda olwo tandise okayanira amajja luli yasasanyanga tafuddeeyo ecupa banywa za 1500 olwa $. Hotelo no seba amanyi okugenda n'asula mu 1800 bamukuba ebifaananyi bamukubira mu hotelo za bbeeyi kwega mu wiiki asobola spending $200 I'm moving to New York. ngenda genda mu New York Where the real modeling work. wakirabika modeling ewaddala jjajja okunkwasaganyiza I can't have you 3,000 miles away. okimanyi sobola kukkiriza ogende miles 3,000 okuva wano I'm 23 years old. gwe kyolina okumanya kiri kimu kyokka nyina emyaka 23 Modeling gigs in me. abaana myaka 17 bafuna emirimu n'okusinga nze leka gwe gwe kirabika sente zo kati zikuluma genda gwe tofokasinga ku kaliya yange kati musatu munnayi ke kamubeezaawo kawala kabalagavu wawe balina ne ku ssente ate awulira akaagala bw'afuna stress gy'abadde aggukira wano eno yalina okkabiitabiita asobola okkasigaza naye ng'ekitabo efunze ono lwodi gwolaba essaawa zino bwe twogerera atoba n'amabanja kale tofaayo kiri oke nga okimanyi nti kuyagala There's only one spot in the garage, Leo. yamugamba So I'll get you another one. Get you two. njakufunira ne bwe kiba nze ku nsi ya katonda ezange munnange aya zange si obutomayaga zireo bya kitumbaavu kyensobola okugulira ekinene ecupa za byere 2 bino mbuze simanyi nywa heiken oyo kasasiro wammwe simian of ice kasasiro nze nkugulira ziri enene nairo special laga zibeero zipirisina si byakwonona amajja gange So when these things go viral, the sky's the limit. kakati Done. The app's in the portfolio. mu kaseera kano Has potential, but mugaga yalina bizinesi yali akwasaganya major holes in it. agamba nti okusinziira ku kyewaŋŋambye T-Rex. nyina expert wange nakitunuzzaamu naŋŋamba mbu ekintu kiboofu John, oli n'amugamba nti expert we osobola okwogeramuko naye kono omukyala me to invest, I have to put my people in to run the shop. That's my bottom line. bwe kiba nga bizinesi mwagala nze njigule nkibasegeeza abantu bange benteekayo Boat sail every day. I'll take munaye wandibadde okozesa omukisa guno kubanga lino lirira terijja kuona amaato gaseeyeeya buli lunaku siri erigendo sembayo Shaky. nagambye mukange sagambye nti omugundi gigobe bizinesi You have no patience. naye mwe abavubuka temulina bugumiikiriza 5, 5 4, 4 3, 3 2, 2 1. emu namukadde asuubira nti oli agenda kuddamu akuba essimu kene seebika nakyayi yamugambye nti abantu bano bakange mu booti ne booti bw'olaba nga beesise bw'olaba nga tebeesise ng'ogenda mu maaso bw'olaba nga beesise ng'ojjira naye era tobagoba An old man. kati seebika yina mukadde abagobedde ddala mukazi wattu yawulira ennaku ekintu kye yasoose omubali yakigudde butaka naye nga kyebeka yabadde business proposal nsufu ne baadde balina okukangamu ziba tezirwesa essimu neevuga Donald Smith on line 1, Mr. Williams. Mr. Williams ayagala kwogera naawe Yes, son. aha All right, Sal. kale esawulo Great. ekintu tukigule tukikuwadde ekibizinensi kalino sirabika ate kasobola omusevingira sente eziwererako ddala tugee tujaguze nti butereevu ekintu kyekamubali yakikoze era nga kimusevinire sente nyingi okusiya zaabadde agenda oteekamu twakwate kuba ntudda pembeni lomuzini yajja I meant to give you this. nandiyagadde nkuwe kino I told you before. nagambirawo mu kusooka It's not a payment. nze saagala onsasule wadde tuba tugeze kaddeeti kono si kusasula gweyisaamu amaaso olabe agenda oyisaamu amaaso bw'ati For business school. ebbaluwa ya recommendation It's a formality. eri business school Will be when I call them up. mukusingira ddala okubeereza amaanyi I know the yamugamba nti eringa formality words together bwe naabakubira essimu ddiini w'essomero eryo tutera okutula ku boards in my entire zezimu career. You know how many? mu bulamu bwange omanyi recommendation za business empandiise meka 3. zibadde 3 Two of them. zembadde mini Run multi-billion-dollar biri ku zo abaana kati balwaninga multi billionaire companies high bar. kati gwe saagala okijje okiteke mu muzannyo anti webali yamwandikidde letter of recommendation kiringa sudiru kuwandikira letter of recommendation ne bakusindikamu MTN Son and grandkid gamba nti oyo omwana asobolera ddala bizinensi mumuwa omulimu for a month.
So kali agamba nti agenda kwati kuba agenda sika ne mutabani we ngugasseko n'abazzukulu agenda marayo omwezi Things been pulling me to spend more time with them. kyogamba ogenda kumalayo omwezi mulamba nga toli mu yafeesi manyi musajja ayagala nnyo kola n'agamba nti akaseera akeetoolodde kintu kino kibadde ng'ekisiikiriza ngene mbasiikane boring college student. nange sirabika kansooka enzireyo nkwasaganya emirimu gyange egy'okusoma egibowa yakakwata n'akanyweza wabula balina arrangement See you after Thanksgiving. ndowooza tunaabagana after the Thanksgiving anti kali n'akwate kuba gyafulume olwoli yajja asobola okweyongerayo agenda siikana mutabani we namukadde ng'ogasseko n'abazzukulu nja kudda nga wayiseewo omwezi. Did you get my text? Wafunye message yange gye nakusindikidde. What? You look like you need a glass. Olabika ng'eyeetaaga egiraasi y'ekyokunywa. Byange si byangu. Kate yajja aseka ne Tessa. Amazing night at the gala. Agamba twafuna akaseera akasufu nze ne Smith nga tugenze ku gala. I haven't James him since. Niyo okuva sinadda muwuliza. He's at auctions and there's a time difference, but kale nkimanyi atera otambula ku auctions ez'enjawulo era ng'abeera busy naye alisi ku message zemusindikire yandibadde anzira mu message ng'egi. Did you text him? Mekazi wakamusindikira. I don't remember. Sijjukira. More than 5? Zisuka mu 5. 10? Ziri mu 10. Less than 10. Wansi wa 10. Seeing him as a stage 1 clinger, or do you need kati obadde nga amulemerako baweetaaga sente mu message ezo wamusindikire nga mulimu yeetaaga sente kono butere. Fund again to buy my dad his birthday. Omanyi naddamu ne nkwata ku sente zange ziri ze yampa nenzijjako nga njagala gulya kitange kirabo kati ndi leesi 2,000 kati mbadde njagala kumanya oba asobola okumpa ku nsi ya Katonda nkubulira omusajja sugar daddy bw'aba amaze okweggala ku nsi ya Katonda omusindikira nga message ng'omusaba majja ekyo osookanga n'okyesonyiira ddala aba tayagala ofuke stress gyali. I like him, Tessa. Mazima nga nti muyagala mufiirako. Not consumed with his work, he really likes me too. Kale ng'ovudde ku by'okubanga emirimu gye gimutwala naye anjagala. No idea where his head is. Bw'oba ombuuza oba akwagala simanyi Barely know James. kubanga nange simanyi kiri awo namusiikala ku lunaku lwe lumu lwe wamusiikana. You have to talk to James about it. Kati nkole kikono oyogera naye bimugambe nti muyagala The talk. tuwogere ku nsonga eyo. You want to make sure that you're on the same page. Anti kati gwe oba owulira nga oyagala kubeera nga muli ku page emu ng'akwagala nawe omwagala then it's better gw'omugambe. Abali wano essimu nevuga. This is Tessa. Nze Tessa. Yes, Tessa Bouillet. Ye gwe Tessa Bouillet nti butereevu. Payments on your car. Waliwo ssente nno ezeetaagisibwa ku mmotoka zo. Were made on my car last. Si nze azisasula. I don't make them. Si nze azisasula. Call the person. Mukubire omuntu azisasula ezo. Usually makes the payment. Kati ani azisasula? Leo Granger. Ayitibwa Leo Granger. Please hold him. Leo's gonna love it. Leo nkiwa kino agenda kyagala. It's fine. I'm ridiculously behind on all my classes. Ndi mabega wa classes zange. Paper that's due tomorrow, so. Kyokka ate pepa ya end of Katie. semester eno yankya. I swear to God, I'll confiscate your phone. Sorry. Gwe singa oddamu n'osindikira James message nja kujjako essimu. E-R-A-N. Ona spelling erinnya ly'omusajja. Payments are past due. What do you... Payments naye tebazisasudde kono ki? Kaakati mukazi wattu yalemerako nga buli amutuufu yeetaaga sika ne James amwagala ate same time yeetaaga amuyambe mu ngeri emu oba esoboka. Ziba teziri busa waliwo eyajja. Anti munaye nze bampita Robert Digital nva mu Q's. Katie. Nze bampita Kate. Are you waiting for James? Simanyi naawe olida James. To meet me here. Kubanga ngambye agenda kunsiikana wano. 5 minutes ago. Dakiika 25 eziyise mabega tuba tuteekeddwa siikana wano. Alina meeting gy'alimu. Could have texted me. Alisi yanisindikidde message than okusindika gwe. He's happy to help a Yale buddy. Omanyi kibeera okay okubanga ngenda kuyamba kyali wange kuva mu Digital isima mijagulo. Etuli bakyapiri okuva mu Q's. N'asasula. Nono si balabika agayina amajja. Kakati. Oyaga tugenda tulye ku kyeggulo. Agenda okizuula. But I've got to get back to studying. Nze nyina okuddayo nsoma ebitabo munnange. The corner at Mont Lake, and I'm way behind. Ate ndi mabega. Airline train wreck. Osegera. Ekiriwo. I know. Isima mijagulo. Need 2,000. Yangambye nti weetaaga 2,000. Message gye yasindikira oli. Era 2,000 nze mbadde nzireese. Oli yakoze paasi isima mijagulo yakubidde Digital n'amugamba nti mwana. So that's what Yale buddies do for you? Keesegeeza aba Yale buddies bwe muti bwe mukikola. Pass off the girl when they're through with her? Bw'oba omaliriza akawala ng'omaze okukasattirira ssebo ng'okapaasingaye. Nti owaaye
kano kanesibyeko digito. Kaino mukasi akantu akwate kuba ntudde erudda. Ono yajja. Provisions for my road trip. Lubadde lugendo bino byendese mbijje lugendo. Our holiday study. Mallory invited me up to her family's place for the day. Moni yampise ngenda genda ewaabwe. Gonna screw in her childhood? Kati ogenda keggalira mu kisenge kyako gye kaakuliramu. We're study partners, that's it. Tuli ba study partners kyekyoka. What the hell's wrong with you, man? Kikyamu kyekikulu kulwaki okegga. It's that other girl, isn't it? Tungamba nti olowooza kali akawala. Can't afford Katie. Sisobola ka affordinga ka Katie. She rich or something? Simanyi kagagga. Really? You know what they say about college girls who hang out there? Nakasika na ku Sky House. Kono manchi kye boogera ku bawala ababeera ku Sky House. Kiringa kugamba nafunye omuwala okuva mu Casablanca. Bumanya. Nagambye ku bibiri. Jump on the reading list. School. Kati bakwati kubere bajja erudda. When is Saul coming back? Kati Sawula agenda kudda ddi. As it turns out, is a Agenda kudda after Thanksgiving. Someone finally gonna get some? Ogenda mufunira ky'omufunidde. Kagambye nti ennaku zino kamumisinga Sawulo. After all, Christmas is coming. Anti munaye Christmas ejja lwaki mba simubegerako. To do Istanbul, I'm in. Where is Leo gonna Leo ali ludda wa. Oh, somewhere with his wife. Leo alabika ali ne mukazi we kati. Leo's still with her. Lwaki akyali naye. I mean, they don't have kids and In fact omukazi sigamba nti amwinamu abaana. he bails him out every time his finance. Anti omukazi yatera omuteekamu ssente buli lwafuna obuzimu by'ensimbi. Be with her for 4. Kyokka ate ng'akimanyi nti alinaawo omukazi. What about you, Katie? Kirabika kati ennaku zino ali mu yalla. Olaba agenda kubeera n'omukazi we okumala ennaku 4. Mistake of confusing her sugar daddy with Oyo Keti nno yafunye obuzibu akonfusinga sugar daddy we n'okumufuula rich boyfriend. new. The best thing to do is to get right back on. Nze kubulira ky'osobola ogezaako okukola kiri kimu kyokka kudda mufuna mulala. Time to grieve. Mwakaddeko okungubaganaawe. I already have plans to go back to Worthington, Njagala kuddako mu Worthington. and I promised my mom I'd be home for Thanksgiving. Nasuubiza mama wange nti ngenda kubeereka for Thanksgiving. Kakaino kali kagambye nti ono obuzibu alina Katie aconfusinga rich boyfriend ne sugar daddy. Ebintu ebyo bibiri byawukana. Boyfriend mbeera mu relationship, sugar daddy mbeera mu arrangement. Ekyo njagala mukiyige. I'll give Dad his birthday present before we eat. Mbadde njagala nsooka empe taata ekirabo ky'amazaalibwa bwe nga tunaba kulya. It's in the den, Dad. Taata nakisadde eri emabega. Is enough of a present. Gw'okoma weewaka kiba kimalira ddala okubanga tugenda kulya ffenna Thanksgiving nga family. Ekyo kiba kiraba ekimala. Kati yakwate kuba n'ayitawo. Ngambye ssebo yamuguliddeyo kyamugulidde. Yaga taata akirabe. Ne mama yakwate kuba jje. Kaino mukasi akawo taata ngenda okuzza amaaso nga bamugulidde entebe. Zino zibayita mugagga akooye. Niye entebe agenda ogitunuulya. Ng'entebe erabika okubeera ey'ebbaayo kamala. So she ran in? Yenene eri wano kyabadde kiwozo kyokko nedda. About it until the delivery man showed up. Nze nabadde sigimanyiiko paka delivery man lwegireeta. Kali muzeeyi yagamba apaana. Sokoliddeko. I know this is a big change. Nkimanyi eno enkyukakyuka nnene yakwata bukwasi kubo ng'ajja kompyuta ng'agenda mu Google olwayingira mu Google ng'akola saaki ku ntebe ategedde erinnya lye agenda okuzza amaaso ng'entebe ya $1,500. Well, that chair costs $1,500. Entebe ssebo ya nusu $1,500 muzeeyi. Pay that much. Ezo sente saasasudde nnyingi bwe zityo. Ekyo kikyupuli naawe taata kye naguze. Well, if we can't make a mortgage payment, I guess I... Bwe tuba tetusobola kugezaako kukola mortgage payment ndowooza entebe tugitunde $1,500 tusasule ku nnyumba. Taata weebali. Your dad's just worried about how much money you're... Taata we yeraliikira ku sente z'otusaasaanyaako. Sente nnyingi tetwetaaga otumalireko nsimbi. Getting further into debt. Sigamba nti ngenda gwa mu bbanyi. Nafuna akalimu ebbali. Tracing? Oli mu tracing. I'm consulting. Ndi consultant yatya tuyitiremu. Helping clients out. Nyina bakansi bennyamba kubikwatagana bya interior design. Made up your mind. Nesi kiwa nti oyagala kumanya kubanga tuwamazedde osala entebe oyagala gitunda gye gulidde ng'ekirabo. Omwana oyo entebe ya $1,500 olwa $1. Ezo sente nnyingi muve mu kuzanya mmwe ezo sente. Gino mukasi akane waka. Mama. Glass of wine. I definitely need some. Abadde anoonya akawayini kirabika ajja keetaaga. Mama yakwata kuba n'ayitawo erudda. Najja asooka amuteeremu. Here you go, sweetie. Anti kwata munnange.
Be careful. wabula beera mwegendereza. At your dinner. Hey. Mulabi alidde nnyo ku kyeggulo. You seemed really on edge since. Naye ate ndabikira nga atali mu mbeera nsufu okuba lwasi sikutegeera. Just forget about it. Byerabire maama bivueko kyagalo kyesibeko mwana wange. Yabula omukola naye ng'ate akutte kuba agenze. Katie. Laundry. Yangu. Wezo zino nzirese z'amaze okwozebwa. Maama agenda okuzza amasingo mwana ensawo zakwata za bbeeyi. Ensawo egula firiji ewaka. Laba eno endala. Essimu yagirese wano. Kuliko message ezijjako. Ate nga bomanyi social media ereetako ne bufaasa. Kuliko ebifaananyi by'abasajja abakulu. sugarbabies.com. Bana sugar baby. What are you looking for in a sugar daddy? Banange. A sugar daddy. A sugar biki. Mom. Mama now. Doing that's private. Simu yange eri private. Where all this stuff is from? Esegeeza bino byonna by'olina biva mu ebyo. Biva mu basajja. I want to know what's going on. Njagala kumanya ki ekigenda maaso mu bulamu ko tewali. Dating website. Just dating website. Who promised to do what? Dating website y'abasajja abakusuubiza okukola ky'obakolera ki. Well, it's a website. Tekiringa bw'olowooza. Kono website y'abakazi abanoonya abasajja abagagga. It's not what this is about. Tekiringa ku ekyo. Kati kiri ku ki? What is it about, Kate? Kati kiri ku ki Kate njagala ombuulire. If a guy gives you Guy and likes you, what's the bw'abanga akwadde kyakwadde ng'akwagala kizibu ki? Okay. Kizibu ki? Taata abiwulire. Wanted to go to Italy. Kale nali njagala genda mu Italy. There's this Waliwo odd thing at the Summer Fellowship Project. program and Ate nga program y'amaanyi esobola okunjigiriza ku byensoma. but it costs $7,000. Naye yali ekosinga nusu kashanvu $1. For heaven's sake, Katie. Banaye Katie. Why didn't you Lwaki watugamba nti weetaaga ssente ezo? to us? I thought Lwaki too watugamba? much to ask and Nali ndowooza ssente nnyingi ate nga kituufu ssente nnyingi. Olwedde mwali munsasuliddeko ekimala. Important to you, I would have sold Grandma's Nze jewelry. nandituusa ebintu bya jjajja. make you feel Nali saagala kuleetera kulya ati weetaaga otunda jjuwerozi wa jjajja. Nze n'agamba olaba. Nze namanya. Mwana otayinza gwe ntebe y'Olukumu Would even consider this as an option. naye kati oyinza otyokera ku makya n'olowooza kino nti option. dreams. Maybe if Buli omu abaako n'ebirooto. you'd have gotten that graduate degree you always Singa naawe wafuna omusajja asobola okuteekamu ssente oba osanga wandifunye art degree gye wali weetaaga. Are there compromises I've made? Yagamba kale sigaanyi. Live with. Nyinza okuba nga nakola kye nakola n'enfumbirwa kitaawo. Waliwo compromises ze nakola mu kino kituufu then sigaana. Naye nze ku seyidi yange nsobola okubeera n'obulamu bwange nga sina kye nejjusa nakyo. Naye gwe okakasa tojja kwejjusa ku ekyo. Tojja kwejjusa ku ekyo. Mukazi wattu yalina obirowoozaamu. Nabagambye kayitibwa the Sugar Babes. Vija Junior nga bulijjo. Lwa International Premier Cages Uganda Limited. Mu kaseera kano yalina okwate kubadde ku ssomero. Wabula kuole waka yavaawo nga tebazeekutte n'abazadde. Era abazadde tebaali basanyufu ku sayidi mu ngeri oba endala. Genda okwate kuba okujja ku ssomero. Abaana abeeyagala ku ssomero abalina omuhabbati bambi. Ogutalina ki? yeah right. Waliwo yamusinikira akamese n'amugamba nze siringa nga abasigadde munnaye ku sayiti eno. Kaakati ono ssebo kyamukaddiyawe. Olwayo yali akwate kuba okuva ku tribu gye yali agenzeeko ne family. But do you mind if we go for an early? Ofaayo singa tugenda ndisooka tulyamu ekyeggulo. Kuba munaye gye mbadde. Wife are vegans. Mukazi wa mutabani wange ssebo vegetarian yetalya nnyama. Tubadde mu Doddo na Nakati mwezi mulamba. Better idea. Funye ekyoze ekisingako. Room service. Tugende ka room service. Why should we need to go wala ng'ate nsobola okutwala wano? Oli serious room service. Kikyotegeeza. Nasooka amusimula kiss. Tugende ku kyuma ky'omudaaki. Never going to happen. Mwangamba ebyo tebiriimu. Patience. Leka naawe. Omuntu olina okuba n'obugumiikiriza. Abakadde temulina bugumiikiriza. Change your plan. Waayi nkyusiza mu ntegeera tugende ku hoteero. Kyamukaddi yabamutwala ku kyuma kya mudaaki. Yagamba kweri. N'ompulirira. Gaali bwetu yasimbula esobole okweyogerayo.
mukasi akano ono mukazi watu abaali wano ng'awulira akonkona ono yakonkona yakwate kubo n'ayitawo yajja mu nyiifu kamala akubira liyo rosa liyo essimu agikwata banaye omusiru ono siba yakikkiriza ate oba omusajja abadde ateekeddwa okujja okusika kyokka teyazze then kakkana leka kwogera bw'otyo sooka onywemu wano kakkana mbuli aki ekituuseewo okimanyi nti liyo abadde tagenda mu maaso nakusasula kifo kino wensula myezi 2 kyokka ate yakimanya tulina arrangement eyaŋŋamba alabika akaseera kayise mabega abadde n'obuzibu bw'ensimbi ndowooza mukazi w'engeri gy'abadde azimuteekamu atuuse essira naye yeesonyiwa kati buli kimu kyonna bagenda kujja babitwale ko nate nga babitwala batya ko naye yabisasulira kabikitegeeza mu mateeka oba osanga bibiri unless ng'afunye omutwalo gumu n'ekitundu mu wiikisi 2 naye nze ngenda kudda ku bbala kitawo tasobola kuyamba nti wa toyagala mugamba naye embeera bweti webezze kati kitawo olina omugamba kitange senga abadde alina ssente yandibadde aziteeka butesi mu kkooti kikyotegeeza sikitegeera anti kitange si ye Charles Bouillet omugagga owanga ayitibwa John Bouillet kitange ssebo yanzala n'antwala ewa jjajja n'andeka eyo gyenkulidde teyansindikirako wadde ka Christmas card wadde nti oba kyoba kye kali bwe nali nga naakajja wano bali abawala abasinga abagagga baali balowooza nti ndi muwala wa Charles Bouillet baali balowooza nti oba osanga famire eri ey'omusajja omugagga ngirinako oluganda kani batandika okuba nga banteekamu ku ssente zaabwe nange nenkivugira awo naye nga ssebo nakulira ku bbala nze gwolaba ekyo ekyamanga kinene bulijjo kyotisirikidde kituufu ebiseera bisinga bw'obeera n'ebyama bingi ng'obitereka kituuka ekiseera nga tokyalina w'obiteeka sikiwa nti oba kati birimu n'amakulu gwe omuntu ku isi ya Katonda gwe ŋŋambye ekyama kyange I should have dumped Leo months ago for a sugar daddy who wasn't over-leveraged out his ass. I had offers, loads of offers. Yatuuka n'agamba kale singa oyo musiru namusulawo myezi mitono gy'eyise mabega waliwo abasajja bangi abaali bamwetaaga nga ye. Dad pays up here? Nothing. The real modeling work is in New York. All the time I wasted with Leo. Era ng'agamba nti ensonga ezikwatagana ebya modeling wano tewali makulu. Butuufu yandibadde mu New York. This guy who contacted me. Waliwo gayi yankubirako n'akasimu wano. Michael. Simanyi bamuyita Martin Michael. He was one of the Forbes 400. Sebo yaliko ku Forbes z'abafu kwegamba bana abagaga bebakuba mu butabo. 500 yali mu kifo kya 500. The Forbes 500. It's time for a break. Nze ndowooza kino wandibadde okiwamu ka break. Money, it's like an addiction. Kwegamba singa oyingira mu kintu kino ng'oyagala ssente kituuka ekiseera ne kibeera addiction. Ane ssente naawe waziryako zimanyi. But if I keep doing it, kituufu. I'm afraid I'll start believing that's... naye singa ngenda maaso n'okuba nga ndya ssente bwe ntyo njatuuka ekiseera nkikkirize nti oba osanga kyekyo ekisobola otambuza obulamu. Love. I guess I just want to believe there's a possibility. Nze ndowooza njagala kukkiriza nti waliyo obusobozi. It's invented for poor people. Obwalaavu. Yamugamba love is invented for poor people. Omuhabati gubeera gw'abanaku. Abanaku be bagwa mu laavu. I'm dropping my membership to this. Nze membership ya site ngenda givaako. Just came to tell you that. Ekyo kyembadde nyiza okuliira mu mwana sigenda kubeera mu katembo oyo. Unamugani oba osuubira nti ogenda focusinga ku kye bayita love. Love is invented for poor people. Mukwano gwakolebwa nga gw'abanaku. Balina amajja bagula mugule. Bwe muwoza mwe simanyi money can't buy love. Gasiya. Juya wano we twakatandikidde. Nakyala njako bujja ka swiki. N'akwate kubo n'ayitawo. Nze nkubuuza define what they call love. Ng'oba ompoleza mbu simanyi money can't buy love. Then define what they call love. Bw'oba osobola okunywa kye bayita omukwano then nsobola okugenda n'ensonga yo. Niwe oba tosobola kudefine nga kye bayita love.
because love is unpredictable ekyo nkibagamba alaali Rodi bamukyamudde nakyala nga amugwako andike kaseera musajja wattu olw'essanyu eringi yakutuka bukutusi okussa ku bbanga lye yali amaze yakutuka bukutusi kino bagambye bano abasajja abakulu mubagenda nga mpola baba n'ebirwadde byabwe singa omukyamula ennyo n'asubbalala kwega omusaayi ne gwetokota gwonna pulesa zikubiraku kati ono afudde bamulazeko bulazi n'akutuka yayaya kati ono mukazi wattu yatuka essira n'awulira nga awunze yeebuuza kiki yali asobola okukola mu kaseera ako kennyini laba buli kimu kyonna kimukyukidde oluvannyuma lw'akatuuka kola akasimu akayitibwa the cash of downers the cash of downers groove bwe kagenda okuyitibwa genda kubeera ka high school thriller nagamba Vijay Junior nga bulijjo kali abaaliwo nnaafuna message Rochelle ng'amugamba munaye nkwetaaga liwo obuzibu obuzze Saul died. okimanyi Sawula afudde He's dead, Tessa. Sawula afudde I don't know how it happened. simanyi kituuseewo kitya Where are you? oliwa In a room at the Bayside. tuli wano mu room ku Bayside Down, do you hear me? ngenda kusaba okkakana owulira Calm, are you supposed to call the paramedics when someone is dead or the police? No, you kale siteekeddwa kubira abaparamedics oba poliisi ng'omuntu aba afudde kuona ekyo kivueko don't you? You don't want to be known as the girl that some sikiwa nti ggwe okusinziira ku kyeyagala ogezaako fuuka ogenda fuuka owakabi wandyagadde erinnya lyo limanyikwe nga omukazi eyafa nennamukadde motero to call him. kati nkole ki Oh, hi. alina famire Dad in a hotel nandi mukubidde mutabani we died? kono kiki ogenda mukubira omugambe nti owaayi Nothing wrong. kitaawo afidde motero nga mweggala No, this would be the top of any guy's list. You're not his wife. gwe kyolina okumanya kyekimu toli mukazi we You're not even his girlfriend. ate sigamba nti oli girlfriend we That's it. gwe kyoba okola kikimu kyokka mwabadde mulina arrangement naye byononese kwate kuba oveeyo kireke kite duka Just walk away. just walk away gwe muleke eyo ono yagamba tufudde omusajja abadde alina family namutabani we ngasseko n'abazzukulu muleke bulesibwe nti mu ruumu ng'ekisassalala onamugaye sigamba nti obadde girlfriend we sigamba nti oli mukazi we you just had an arrangement mbadde muyina ntegeeragana yafunamu ak'obuntu n'akuba essimu Hi, yes. My friend just died. yakuba essimu n'abagamba nti munywanyi wange afudde kyeyalina okwogera Remember finals are next week, kaakati tudda ku ssomero Thursday. mukazi wattu yasalawo yeesonyiwa ebyaba sugar daddy Professor, I just wanted to let you know that I won't be able to go to mbadde njagala kugamba nti munaye sigenda sobola kwata kubagenda mu Florence full stretch. kuba munaye ebintu by'ensimbi bifuuse bikakkali Contact the program administrator and let anti wali buzibu ngenda contactinga program administrator mugambe ki ekiriwo I'll do that. I really appreciate. era nga nsiimye nnyo okubanga obadde onnwaniridde I'm gonna work really hard this summer. naye ate ssama eno ngenda kukola bukubirire I can reapply next year. nabo bw'osanga lisi omwaka ogujja nsobola okuli applyinga you again. then tewali tabu era njasobola okuvokingira anti kale era bwattu nakya n'akwata kuba yeeyongereyo mukazi wattu yayitawo bulambalamba najja asobola okugezaako tuula dda uno abaali wanaagera okuzza amaaso okwekkaanya ye Steve mune wa Smith James ng'omwana ssebo yamusindikidde kakyekeke akaakasanvu musasudde amajage neekuba kumala budde kigaba kalinga akamugamba nze mukusookera ddala in the first place nali saagala ssente zo tiwanimpisiza bwotyo kali katuuse esi nga atandise developing feelings katandise omwagala birawo byonna bye yakawa nekajja kabisule kabyejjeko kagamba owaayi kabidonatinga
kagamba kisingako ebyo n'obijjako n'omanya nti yajja eno ku frat house fraternity yajja agezeko siikana oli Sean anti ogamba ki Sean anasiikanye ku luggi kwange nga kuliko buflyers bwa kapati kaakati keega eri wansi obula ofuna ku maziko ku byokunywa nti eri eno gyankutwala Sean yaŋŋamba mbu simanyi Kate adeetinga ba sugar daddies mwana ebiki sorry ki kiki tosobola gezaako baako kyoyogera mu maaso gange kati gwe naawe biki oli musiru Kate sooka olindeko simanyi ebyo obadde obimanyiko abantu bampita sugar baby information ebeera ku bookstore ebeera confidential kono si bwe kiri simanyi naye information yali bweti nakulaba ku Sky House nakusiikanayo nembigamba Corey olugambo nelutandika ofuluma ali siwandize n'ombuuza nze nali sirina kyemmanyi yes kale nalina gayi gwe nali ndeetinga naye tekiringa ate bwolowooza tekiringa bwolowooza nali siri mu kwetunda nze teweetaaga kunnyonnyola katonda wange kwegamba gwe obulamu tebukalubaye lwaki ogezaako okuba nga onnamulanga abasigadde omugamba nali kwana oba osanga nalisoose nenindira ddala mu kaseera ng'otamidde kuba waŋŋamba bw'otamira lwosobola okwogera n'abawala muno muganyi nze munayo baŋŋamba abawala abazungireyo ku Sky House mba munoonya basajja bagagga kati olina be wayogera nabo abafamire terina ayagala kwogera nange naye tewampuliriza nga njogera naawe nagamba nali sobola kumudduka amazima ganyi mpulira mumisinga n'omumisinga ndowooza mukirabye kyenabagambye mukazi omutandika n'amajja ng'awoza kimu nze oyo mukuula nze siri mukwano naye nkuula mukuule kali ki ekyatuukawo eri Ken gwe nange kyenjagala okumanya ne kano kalina Ken naye ng'akazuuza omutima yabagamba nti alina gayi gwe yasiikanye n'amutwala mu restaurant yabadde esufu naye kye naabadde ndowooza kikimu kyokka nti senga lukya ku makya nenfuna gayi andeta mu restaurant nga ddala mutuufu tugenda kwagalana abayi abagagga bakyaliyo bangi abasobola okuvaamu ensimbi nze nkiwa basobola otwala ku trips eziri mu massage ng'ogasseko n'ebisiga ne twelabira ebizibu byaffe owayi nze ngamba wandifokasize ku modeling wo titwetaaga basi abalina ssente gwe bagabe batwetaaga tufokasinge ku birala bigenda zimba bulamu kyetukozeko tukikoze tubite tutambuze obulamu ngeri endala wabula onaalabira ddala threat ye yakulira mu nnaku Keti ziba teziri busono kitaawe yajja taata ate okola ki wano taata munayo olunaku leero mbadde nsazeewo nteekingedde off nkwateko bwe nzijeko kusikane size wano kuyamba kutegula bintu kati ozebuzi kuvuga saawa ezo zonna kujja kuŋŋamba mutoze kunnyamba kutegula nja kuyamba okutegula kale siganye okay wabula ng'omaze kutikkirwa taata oyagala ntikkirwe Mountain Lake ng'ate wali toyagala nzije mu university eno oyagala teba ntikkirire wano amazima gali nti oba osyanga nali mukyamu n'onsonyiwa okulowooza obi mu ngeri mubi endala n'okutandika okulinnyirira kiryoke tiweetaaga kwetonda ekizibu ekiriwo sigenda sobola kubeera ku ssomero lwansonga bamanyi kati ogenda kudduka olwokuba bakitegera mbu deetinga bakideede
I've made a mess. nze gwolaba ebintu bingi byekyakalanyiza. I don't know why I thought it was a good idea to transfer to Mont Lake in the first place. Simanyi lwaki nalowooza nti kirowoozo kisufu okwate kuba okujja Mountain Lake. Who is it? This school has the best. Gwe waŋŋamba nti n'essomero lirina art history department esufu kamala. Kyekyo lwaki wajjawo? Accounting at Worthington Community. Unless ng'oyagala kwata kuba okomawo eri ewaffe. Worthington Community. People's houses to fix this. Oyige ekya plumbing otandike kufikisinga toileta z'abantu n'ebinaabiro. On a hot day. Isn't that my job once? Ogwo omulimu si gwange nakigezaako naye. Was. I like to think that that's what turned you away. Ebiseera ebisinga mbeerawo ne ŋŋamba nti oba osanga njagala nnyo kirowooza nti kye kyakusindiikiriza ofuuka kino osome kino. Naye things happen. Wabaawo stages nga you have to make these mistakes. Kubanga kikuleetera okugrowing amature n'okusobola ogezaako buildinga future if you are an understanding person. Waliwo stage nga you have to make these mistakes. Yes, the whispers and stares continued. Mukazi wati yagamba yasalawo asigale ku ssomero era yadda. Was worth it. Bangi abaagendanga maaso n'omu kumugeya n'ebisigadde naye byonna teyafangayo. Friends. Mpozi ng'ogaseeko n'osisinkana bakyali bange. Pretty good. Kono sibira mukategedde. The Congo. Wabaawo emyaka ng'abantu teekeddwa ogezaako okukola mistakes nga zino. Naddala ku saidi y'abawala mistakes zino bazikola nnyo. Naye ekikulu kya byonna kurealizinga mistake gy'okola n'ogezaako kuyiga ng'obudde bukyali. N'omanya nti ekyo kyenkoze tekyabula n'obyesonyiwa n'ogenda maaso n'obuildinga future. It's being 10,000 miles away can kind of put things in perspective a little bit. Baawo. Hey, do you want to grab a coffee? Oyagala tugende tufune akakopo ka caayi. For sure, I want to hear more about Africa. Njagala ombulire ne bye wasiikanye mu Africa. Tugende. Kati. Of course ya tugende ate tukola ki? Quad really quick to get some money from the ATM. No, it's my treat. Nze nsasula gwe tofaayo. Yep, that's the deal. Yes, ye deal nze nsasula si gwe asasula. Nze ngenda osasula ka drink. Nakwate kubo nawe mwetika ne badda side seeri. Mu kaseera kano. I bumped into someone else too. Nyina omuntu omulala gwe nasiika nateera. A little later that semester. It was a little tense at first. Mu kusooka kwegamba kyali kizibu okuba nga tuwaya. But it was really good to see Tessa again. Kyali kirungi okuba nga nzira mu kusika Tessa nateera. Sasha. Twayogera ne tunyumya ku basasya. After all her Oluvannyuma lw'akaseerako okutoba n'omusajja ayitibwa Ken. off again guy. Baamala ne batuuka ekiseera ne batuuka ku nzikiriziganya era bw'atyo Ken n'amusekula embaga makubuula. But even stranger was what Tessa told me about Rochelle. Naye ate kyali kyewuunyisa okusinziira ku Tessa kye yangamba ku Rachel. She got called to Rachel meeting of Saul's will. looya wa Sawulo yamukubira essimu n'amuyita. That Saul left Bagenda osoma eddaame nga kiraga nti Sawulo yali amulekeddewo ku majja MBA. agasobola okugezaako omusasula okugenda mu business school asome ate yakabi. And as for Tessa, kati ate ye Tessa she took the plunge and moved to New York to ye yasalawo akwate kuba agende mu New York. not that she gave up her sweet okusinziira nti lifestyle. ye yagaana opowa ekyokudeetinga ba sugar daddy. Someone who will always go back to the sugar bowl for a new guy. Kwegamba ye muntu yasalawo gezaako kivuga nga buli kaseera addayo funa gaayo omupya. I love her and wish her the best. Era ng'agamba kamusabire Then there's me, oba alisobola ogezaako kufuna mu ekyo kye yali ayagala. Florence, on a postgraduate. Ye yasobola okwata ekkubo n'agenda mu Florence oba agenda mu Florence Son says he may come visit. ku postgraduate scholarship. I'll be living my dream. Naye kati bwe byatuuka ngenda sobola ogezaako tambuza And obulamu bwange nsobola ogezaako tuukiriza ebirooto byange. Kansibe tufunyemu ekyokuyiga Mukama abankumire. We played along till